Ekibuuzo ekyokusatu. No. Wabeerawo okusoomozebwa mu bamanyi abayimirira mu bantu mu ngeri gye basomesaamu oba gye boogeramu. Ono musajja tera nnyo okuwangalira mu byalo kati alina balaba mizikiti egitali kimu. Naye agamba nti naddala eri abantu bayimirira mu bantu n'okubasomesa toli kasitayiga okusoma buruda wa barzanji ng'atandika kuyirimula mu bantu. Kati abuuza nti oli yandibadde ku ddaala ki okukola omulimu guno? Erimu yonna kirungi n'esomesebwa omuntu akakasiddwa nti amanyi. Akakasiddwa nti amanyi yaliwa afunye certificate nti ayize. Ekitone nnyo okusinziira ku ndaba ya Professor Umaru Nsereko Sheikh aga nti yalibadde na thalitha idadi senior 4 O level wano mu Busiraamu olw'obwetaavu bwe tulina kiba kitegeeza ki nti owa P7 byakulema okomaawo mu kkubo nam gwe ebyo ebyokusubuulirira abantu kola ki kuyimirira mu bantu byesonyiwe. Ate okusinziira ku constitution yaffe eya Uganda Muslim Supreme Council enkadde eno empya yakyusibwa sigimanyi ebigendererwa Katonda byamanyi nam yegamba ateekwa kubanga at least afunye nam afunye senior 6 or A level thalitha thanawi kuba oyo aba atandise nam okugaziwamuuko n'erimu etandikirwako aba agikoze ki agifunye. Ekyokubiri bishuhura anayatiikirira mu bantu nti oyo amanyi ng'era bamuwaako obujulizi nti musajja mumanyi be bamanyi naye so si waliwo okuwaako obujulizi nti oyo yayitirira kuba obasomera bulungi oba buli obasesa obuwulirira ebibanyumira kuba baba bulijjo tebaawula amanyi n'atakola ki n'atamanyi. Kati bw'oyatiikirira n'owabwako obujulizi nti omanyi gwe kirungi okole ki osomese tewatuukako. Waliwo abantu abagitahada abanyiikira edduuka eddaala talituuseeko naye nga jitihadi y'amaanyi. Kati tulina abantu betumanyi nga balina thalitha idadi naye nga balungi era nga tubagamba abantu mubasomeeko. Abamu balina thanawi naye tugamba abantu abo balungi mukole ki mubasomeeko. Oluusi nga newabaawo bayinza obutayita waaki wa diguri olw'okwatiikirira n'okumanya kwe naye kirungi naye nam ayogere fi hududi buli muntu yenna era kisaana ayogere fi hududi ma ya'lam. Kikulu nnyo akome mu ebyo byakola ki yeekakasa nti ebyakola ki abimanyi tabisukka kubanga waliwo ebikubeera waggulu. Erimu eno nze nina bye neewuunya n'ensonga z'ensanga nga mpya sizirabangako mu fiqi naye nga tulina diguri naye nga bipya osomesa oli ayinza okukuleetera ekitabo omusomese n'osangamu ng'ekintu tokiwulirangako. Kati almuhim ekikulu kyetukubiriza abasiraamu bonna naddala badduat ayataallamu beeyigirize. Ekyokubiri baleme kwekuluntaza. Ekyokusatu okurajaa abamanyi. Waliwo sheekh omu yamala thanawi nooza ne diguri yagifuna naye atera okunkubira ne tukola ki netwejjukanya leero ngenda sheekh kusomesa kino naye nkoze ntya
ne muga hadith eyo kino kyetegeeza ate gwe olabye otya nanga ate kano nkakooneko tekayita buzibu wahakaza naye nga shekhe mukulu ate atali omu kati okwebuuza kuba nno nange neebuuza nnyo ne puroguramu eno gyenkola era neebuuza ebinkubirwa abangi nnyo bankubira amasimu nentawaanya bamaseeko oluusi nendaba nga tutudde awo nembaga ensonga eno eri etya kikulu nnyo obuteekuluntaza kikulu nnyo ng'ate kibi ku baseeka abamu abo abatatuuse mu ddala erya thana ina okweyongerako okwesomesa ate oluusi ayinza ebimu okubitegeera mu ngeri enkyamu neyeetaaga okuba nti yuraji ul ulama kirungi